relationship bichi Uncle Eddie n'agamba guys sigenda kudda mukogera bintu bikwatagana na family yange yeah oba simanya a private relationship oba is a better yali ku comedy store yambada akakofira kali ka black ojjukidde nze nkuli mu bwongo simaya ku mutima kwendi mbanzungana kuno ku street za internet nzunga ngeno mugwako I met Nyamtoro when she was 26 years father grandfather they want to school their doctors, nurses, carpenter, furniture. Well, so kole kingo omukikulu oyogera nnyo okitwa mpe bano obyaga. Byani bisagala. Mbukenzo yasanga Nyamtoro nga ngembuzi wezikaba mme. Very young and unbecoming. Era yali akolanga yamisani oba personal assistant mu president office. Aina kayogedde nengamba Simon ngenda kamubuuza yagambye nze gwe mulaba Nyamtoro yanziddeyo mwala nengamba Rema yazo omwana abandi mwala yamugoba mu kalina bami namusindika myala nyamu gye yamujja oba nengamba mwe tebamujjayo naye abasajja tujite mu matira ebbanga bamala ne Rema emyaka emeka mingi ng'akyali mwala yakyusanga mizigo gy'emyala ng'agenda kugwena kivubo n'aguba Nyamtoro lwamuwa mankula yagamba ye takiraba nga kino neraava ogiraba oboka bakyala ne bw'onoosimula omwala n'ogukaza n'oguzimba mu semiti n'ogukola ki neŋŋamba Rema natukanozaalayo omwana era munene atamujja mwala eno Uganda bw'omala okutya Katonda tya gavumenti ogateka abasajja weeyongereyo kakati ojjukira kana akayimba ka Wamponya Balavumuniga Basemekozo ujuma ako kakati eyo line era bagamba bannange one man is meat is another man is poison alya buli n'afiirawo kati ate Nyamtoro ku Lavuniga wotamujja asibye ekikondolo anti yebadde anyumya bwe yatuuse ku Lavuniga olutikone muyika mama my Lavuniga came at home kaddemwawo my Lavuniga Semyekozo came at home wujuma netugamba Katonda wange mutemuti amploza punga kola olugambo ni musajja mukulu okola lwaki ani ngenzo okwisanga nkoze ne kando nange nokudamiriza nesho ndi baso ajijja kumacha mukasera ano bagenda okukola ne bafako bagiteeka batudde no bonna bali abamu abikudde wati kateni alinda lumala okugwafu naye kati naawe akeera kumachola ebintu ebitalina makulu nga bino bikugattako kimama na Kimbugwe afubutuke bamala dumala anzifo tulina kyetugenda mugamba ekipya omwana yagambye my Lavuniga host yabaddawo nemulaba bano bakazi na munyumirwanga muwulira emboozi z'omukwano z'abannamu oleka byakulabirako birungi n'abuuka bw'ati bannange ekireka ekiri ewa Kenzo kali Kasemyekoze gye kamutamize oli Kasemyekoze ne bakawekaminga with ekiri ewa Kenzo abuuka mabuuke My Lavuniga, like my Lavuniga officially visited my parents' home to initiate the marriage process. Yes. There have been lots of complaints of, oh, you didn't invite us, where was the ceremony, exclusive. Stick up, Dr. Your invitation is coming. And you could tell I'm one of those complaining. Thanks for the reassurance. Yes. Omusajja kiti kya muwogo gy'okisuula gye kirokera. Nyamukezo yakoze kali kookola. Nga tesinna kuvuma kiwalaata wabula nnina empalaata. Anti yadde bagamba yatwala ka Lavuniga. My Lavuniga came home. Anaye. Kaakati omukazi nga tonnasuula musajja manya nti waliwo zisyaka. Totunyumiza naawe bwe tutaasuule. Ekintu ky'okooyo osuule baagala lulya ne balya. We tunalya amagumba ng'embwa we ziri. Onsuula lwakawalaata omwana najja. Bannange omusajja wa kawalaata wange najja.